n'okwesonyiwa. Ebyo bibiri. Okusonyiwa n'okwesonyiwa. Mu nsi yonna ebikolwa ebyekko ebizze bikolebwa abantu sinakindi oba abantu abo bennyini okwekolako ebikolwa ebyekko kiva mu buteesonyiwa na butasonyiwa. Togenda kulemesa bantu kukola ebyo bye bali ku myoyo gyabwe. Ate Omukama Katonda yatutondanga emitima gyaffe gituli mu nnyama munda. Toyina lunaku lwogenda kumanya muntu kwenkanankana bwe yeemanyi. Abantu tutambula nga tulina kye bayita plastic smiles. Tuteekako akamwenyu tuteekako akamu ak'obukuusa. Zi pretense ziringa zi pretense mu bikolwa, mu njogera ne mu mbeera eza bulijjo. Mukulu mubiruka kubeere ku mirimu gwe tuwangalira. Abantu abasinga okwesesesa n'okulaba n'akusanyukira mu mawanga wakatuuka. Ebiseera ebisinga yabeera n'omukono gwafunyidde mu mugongo gutalabika gwatajjaayo. Ogwo nga gukutte kissi. Si lwakuba nti nno oyina engeri gy'okendeeza ku benefits ze. Privileges zafuna nga wooliza gy'okufuna nga toliiwo naye ng'alwana nnyo oleme kubaawo. Naye ng'ate endabika n'enjogera naki ne byanyumya naawe tebikiraga. Ne mbufumbo tukisuubira ku buli sayidi, si ku basajja bokka ne ku bakyala. Wabula kimu kyokka kye nsobola okugamba gwali eyampuliriza. Naddala ate nasanga nsobe na bulumi bisirikirwa bwaliwo. Ate olaba atuuka okwogera ng'omanya kimuyinza ng'alina erinnya lya bisirikirwa. Kino kibadde kibimbye ku mutima gwe. Kyobulaba ne mu njogera gye yayogera teyayogera ng'alina gw'ayogerera oba gw'alaba akiyitamu, naye bw'oba wawulira tooni ye kikulaga nti ekyo yali ayogera kiri ku ye ng'omuntu ayina pain, ayina obulumi. Mu byonna mwana muwala ali eyo teriyo muntu agwa mu bufumbo okuggyako ng'obadde obyankatana nnyo n'okyamuukirira ekisusse. Naye teri muntu atuuka kuyingira bufumbo nga tafunyeyo kadde kamala n'omuntu oyo gwagenda okukola naye endagaano y'obufumbo. Mutandikira mu lugendo oluwanvu, omuntu ono ng'akudeetinga akola bino akutwalako outing akola buli kantuntu. Kati emirundi mingi n'osazaawo ebyo eby'emyezi eno omukaaga oba omwaka ogumu bye muyiseemu naye nga towaddeeyo budde bukola bigezo eri muntu gw'ogenda naye. Ekigezo ekisinga obukulu kyenjagala mukulembeze okugezesa abantu abo nawe sebo mukulu mu bino. Kino ekigezo omukyala kyagenda okukola ku musajja nawe kikole ku mukyala. Noonya nnyo obusaasiza omuntu oyo bw'ayina eri abantu abalala. Fubanga nnyo obadde otambula n'omulenzi oyo mukyala mu kaseera ak'okwedeetinga musanze omuntu omuyala ali ku kkubo bana batambula basabiriza aga sebo mpadde nsaba yawo nsaba okumpayo olukumi nfune ekyendya. Omusajja oyo akoze atya azzeemu atya yanukudde atya. Wakutwala mugenda kuspendinga emitwalo 4-5 mugiri abantu babiri munge sinakulya ebyo bye mwetaaga nimuliisa n'amalala. Kinyumo okulumbira olubuto olwagejja lutya lwagejjanga lwante olukute emitwalo 4 tetuliyo olubuli ennusu 15 zikukkusa. Naye ate osanze omuntu n'amusaba nusu 10 alukoze eki alumumye. Waliwo obuntuntu obumukolebwako obutonotono oluusi ono abaweereza oba abadde abafukirira mu nsobi eglaasi n'agikona ne ku mmeeza ne wabaawo ebiyiika oba amazzi ne gamuyiikira n'ayogera ekigambo. Tunulira ekigambo kyayogedde eri omuwala oyo aweereza. Tunulira reaction y'omwami oyo. Kikumala okulaga muntu kigogenda okutambula naye. Yakoze order n'erwayo aliactinza atya bwe babireesa ayogedde atya. Waliwo akasobi akatonotono akakoleddwa omuntu ono abaweereza n'akulaga nti amangu aga ye ono ani abatwala manaja wa mwalo so nalipootingayo omuwala oyo kantu akatono tafuddeeyo okulaga nti omwana ono mu nnaku gy'akoleramu ayinza okufiirwa omulimu lw'akantu kano akatono akalipootinze akabadde kasonyiikika
tobadde nakyofirwa nga omwana onagambye sorry sigende kiveeko kikomyawo sirika nera nolaba nga omusajja alaza obuyinza bungi nyala z'amaanyi mangi nyala ze nti anyize nnyo tawadde sente zaffe muntu joga byozi exactly ebyo nno bye mubuusa amaaso gemaziga gemulimu kuba wabirabako ni wabibuusa amaaso omuntu yenna ali awo ng'olina omusajja akuyisanga ekisolo ddayo okuba akafaananyi mu nnaku zammwe ezaasooka ez'okubyanga tono ojja kulaba nga byennyini byakukola wabiraba bukyali naye n'okyamuukirira n'okyamuukirira gezesa omuntu ono mukaabira ekizibuzibu oba alina ekintu kyakuwadde oba 5,000 kola kino sente nga tezigudde mugende nti sente zanguddeko olabe munange nno ddadi bwetwayawukanyawo nkimanyi nti abayaaya ate akasawo bakansiseeko ziri sanzwadde omupale olabe mugezesa olabe asooka kuwalabula omutegeeri ebiro byammwe bino ebisooka bibeere bya bigezo nze sirabangayo omwana gwe wapromotinga gera mu kilasi endala nga takoze bigezo kati tulina kibayita nga tetunatuuka ku midterm exam waliwo ebisooka mu biyita beginning mwana nga yakadda bwati balabe kubanga balina holiday package gwe baamuwa abadde asoma ebitabo nga bwolaba omusomesa wajja agezesa omwana mpaka lwatuuka ku promotion emutwala mu kibiina ekirala guno omusajja bigezo ki by'omuwadde nga tonakola ndagaano eno egenda kutuula we nakutuuka kumuzaalira baana mu nsi yonna omuntu alina obusaasizi lwaki nkuga nti kyekigezo ekisinga obukulu omuntu alina obusaasizi afunamu endowooza ey'okubiri nga tannalumya munne omuntu alina obusaasizi afuna ku ndowooza eyogera n'omuntu ow'omunda naga naye ddala kino kyenkola munnange kigwanidde namuddiramu bwe kiba kyetaaga kusonyiwa nga ddala ayanguwa okusonyiwa kuba alina obusaasizi lwaki ogoba munna bw'aba abadde agenda kukikola lwakwesanyusa nga ye naye nalaba nga kina obulumi bwe kireeta nze kambabuulire kino kiddamu noza nakyogerako mu programs ziringa kitutte emyaka nga 3 emabega oba 4 oba 5 naye nkiddamu abantu abamu kyova olaba nti batuyita abaalogebwa bw'omala emyaka egiwera 2-3 ena nga nze bwemaze emyaka 13 n'omukyalo wange nga tonayiga muntu wo oba olina damage ku mutwe oba olina damage kati mu bulamu bwange ekino ekiba kiyinza okunsanyusa ekyenkanawa naye nga kigenda kuleeta obulumi oba enkovu etereva ku mutima eri abaana bange oba mukyala wange eri essanyu ndyeresa nina omukyala mama w'abaana bange mukama katonda kye yasinga okumuwa mu bungi bwe bujja ayina ebbuba abubirako ne banne kubanga lyamusukkako obungi ne bwawaako oweewo n'oweeri terikendeera basigazaawo saasigazaawo asigala likyamumenya waloga nti bwengabyegabyekoze ensigaza tezimaana naye asigala kyakola ki kati mukuba nalyo okuba buli mukyala alina mukuba nalyo eringi liina kirimukosa kyalanga ye muntu ateebereza obuteebereza ekintu nabuba nolabanga n'okuzirika akoze eki kitegeeza ki bw'omala okumanya obunafu bw'omuntu wo omanya kikyayinza okukola ng'avudde mu kuteebereza naye nekifuuka riyo kikyayinza okukola kino kyayinza okukola kiyinza okuba nga takikoze ku bulamu bwo naye nga kijja kusigala ku mutima ebbanga lyonna gwe nga trouble causer omukazi oyo ayinza obutakuvuma ayinza obutakola ki naye nekimujjira bubi ye age tafuna ndowooza yakubiri okakkana oluusi nga yejjeewo yetta naye bw'oba obadde onoonya ssanyu olunaku lwanaakola ekyobusiro ekifaanana bwe kityo essanyu lyo n'emirembe gigenda okuggwako mpaka nawe lwoliva mu ki munsi nibwe oliba obadde tomwagala naye nga maama w'abaana lwaki omukyala ono kuba omukyala yagenda n'abuuza naga naye ddala tetugaana kuwasa lwaki ate omuleeta mu nnyumba yange wendi nga naawe olaba wendi ate no waliwo n'obutamuleeta mu njo ne mulimu abawasa n'oteekamu okujooga nawe natakyajjukira gye yava bano n'obalekera obulumi abaakuwa obulamu obuteeketeeke kubanga waliwo bano bamulandiza bibaze bamubuukira eyase buukira egenda ensi yakujereganga ng'okyalina akakanzu kamu baakugeyanga mukyala we yabikkirira ennaku yo
teyakuweebulako n'akola abaali bakusinza financial muscle bamuganza nga yakuuma ekitiibwa kyo teyakuliisaako ku makombo mbulamu bwonna wabeerangamu obubi ng'ojja n'obwera ozunga nabwo mu kaveera naye yabukutikkulanga n'essanyu teyalekayo ku lunaku n'olumukutirayo ku mazzi mu kinaabiro mu bwavu bwo yakwagala amazima gennyini mu kusinga mu byonna abaana omukaaga oba abaana b'olina temuliimu bw'obuusabuusa yali asobola okutobeka abaana mu buyinike bwe walimu n'atobeka naye yabikkirira buli kasasiro n'akasijja ne bwanda we ne butuuka okunaanuuka lastic naye ng'era akooza n'emenyeka ng'ogyetanga emenyeka nga capati ng'akakunya n'agikunya neddawo neyegonda akakanzu yakoozanga kiro enkyo kagenderemu nga katukula kuba kwolina n'akekkereza n'akekkereza engoye ezidduka n'asooka azikunya mu mazzi ameereere n'alyoka ateekamu ekyovu n'oli bumubeerewo Allah n'abaanukula n'abawa ne musajja guliko ekikolimu olwaleero wawooye which is okay eryo ddembe lyo naye namba 2 oba 3 wamuzimbidde amatiribona ono eyamenyeka n'abikkirira obugwagwa obuna buli kimu n'obunaku n'obuyinike akyali mu muzigo akyali mu kayumba akali awo katyo emmotoka esooka wagigulidde namba 3 ono atambulira ku boda toyina mu birulu ogenda kweza baafu 3 nga tewakuuma eyasooka n'eyokubiri engeri yokka gyoga nti wakampezeza ng'ogenda ogula emu engeri gyoweza eyokubiri kwe kubeera nga eyasooka wagikuuma buki bulungi yensonga lwaki oguze eno endala owezezza 2 naye eno singa baajasa obadde olina kulwanako zaawe yayatise lwaki wasobodde okufuna ssente si magezi go gokka naye olw'okuba mukyalawo nagwe wassa mu buyinike yateeka ekitiibwa mu kitono kye mufuna kyakusobozesa okuŋŋaanyiriza n'obaako bw'oseevinga mu katono ako kokola ki naye omwerabidde akazi kibaluma bakabagagga bangi nga babbaawe balya makombo nga babagattika zikalina nyingi ezirimu abaana nga sitibabazaala mu kalina omwo nga babasajja balala bweru naye ow'omu buyinike bwe amazima gennyini yakwekuumira yanyweza sikaati ye kojja katumale okuvaako wano katono nnyo essaawa zigenda kuwera 9 ez'akawungeezi time check ekuleeteddwa tandika na kufuna simu kaadi okoleeze ne manda mobile okozesa omukutu guno downloadinga manda app ofune data ne voice bando ku bbeeyi layisi koleeza ne manda mobile nga tuweze emyaka 12 gy'okubuutikira mayengo g'ebyempeereza rediyo y'eŋŋanzi eya Pal FM radio esazeewo okuddiza abawuliriza baayo ng'eteekawo ebirabo gaggadde eby'okuwangula buli lunaku nga namukisa omu yekka buli lunaku wakwewangulira ekirabo ssemalabo okuva mu Pal FM ng'ekirabo kino kyakugabibwamu emu ku programu za Pal FM nga ky'olina okukola kwe kuwuliriza programu za Pal FM zonna tomanya oyinza okubeera omuwanguzi anti tusajja kudde Pal FM at 12 wangula ne Pal FM akutuusibwako sewagudde fresh cakes bano be bakola keeke empoomu ddala mu sayizi ez'enjawulo ate ku ssente ezijja mu nsawo yo bw'abeetaaze bakubire ku ssimu kati ng'oyita ku noti 757 noti 5 10 93 wamu ne noti 776 ana 16 65 sewagudde fresh cakes. wasowaganye ne munno oyagala kwebuuza ku nsonga yonna mu busiraamu oba kusomesa munda mu ggwanga n'ebweru waalyo nandiki okubalira ezzaka okukola hijja ne umura weeyune aljannatu gaaya basangibwa bakuliko bitaala abeetaaze bafune ku ssimu eno noti 7 noti emu nya noti 5 776 oba kubira Sheikh Umar Swidiki ku noti 7 noti 3 8 63 16 oba ku chairman ku noti 7 noti 2 8 72 4 aljannatu gaaya. Hi there, I'm CPA Stephen Mchulde, currently in charge of internal audit in a company that is in the insurance sector, where I have benefited from a lot of promotions as a result of the CPA qualification. Give your accountant's career the great boost it needs. Register for CPA today via www.icpau.co.ug or contact the Institute of Certified Public Accountants of Uganda via 0414 540 125.
Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pal FM. Awatali kasiriikiriro, bigambo byereere, ate nga by'amakulu, awatali bivuga, wadde emboozi ezeesittaza, tukoze ebyafaayo ku mayengo g'ebyempuliziganya, kati twegatteko nga tumaamira ensi yonna. Tusajja kudde Pal FM at 12. Pal FM at 12. Tukwebaza gwe nagwe tuze tutambula naawe okuviira ddala we twatandikira okutuuka akabanga kana. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tuteremu emikisa ayongere tukuumira radio yaffe eno eyongere okuvaamu ebibala ebirungi ebisobola okuyambako gwe mu makaago saako ne umma okutwaliza awamu. Tuline Kojja Francis Nsibirwa nga tuddamu ebibuuzo byammwe bye mwabuuza ku nsonga ezikwatagana ku maka. Tuli mu kutambula awo. Tubadde tusoose ekibuuzo kya nabigumira. Bisirikirwa. Olaba bisirikirwa ava n'aga nti bino tebijja kusirika. Awulidde ng'aziyidde. Naye mu bumpimpi bufunze tumaliza tugende ku kyokubiri. Muwala wange Mariam nkusibirira entanda n'ebigambo bisatu. Ekisookera ddala nzikiriza nti gwe n'abakufaanana mulina obulumi. Kati naawe kkiriza mwoyo gwo nti weero obulumi buno mbulina naye si yenkomerero yensi. Obusiraamu mbuwa ekitiibwa si busoma naye mbugoberera. Waliwo enjigiriza egamba nti ejjana y'omukyala eri wansi wa bigere bya bba. Gwe kola by'olina okukola. Omulekere ebbanja mu maaso ga Katonda we. Omusajja oyo yenna aliremwa okutanga omutango gw'alina okutanga eri mukyala we. Ajja kubuuzibwa. Kati gwe towerekera. Ate nera ajja sasula. Ate wano muli babiri ng'abafumbo. Naye mu maaso ga Katonda wamu ku lunaku lwa kiyama buli omu agenda yatya. Omu. Era ajja buuzibwa ye. Kati tokola kyakoze. Okola ky'olina okukola ki? Okukola. Ekyokubiri, omusajja ono akola bino byonna kuba talina busaasizi. Kati gwe tokola ensobi. N'otafuna busaasizi. N'obulwa obusaasizi. Togaana omugololera ekkanzu. Ate ng'oggyeko n'ebyo byonna. Abakyala abamu olw'obulumi agenda ne yeerowoozaako naga akanviira omusajja ono naye ne weerabira nti oviiridde abaana bo. Teri nnaku. Egenda kulabisibwa abaana bo ku nsi kuno nga kubajjako mukwano gwabwe nga Allah si yageze. Kuba singa oba okedde n'ojjululwa mu bulamu bw'ensi eno n'ofa, leka babonebone nga bamulekwa kubanga tekubadde kwagalako. That is not your choice. N'ebbanga ly'omala ng'okyali mulamu ku nsi kuno noga nti nze kannobe bino byonna by'oyisibwamu ng'omuntu kkiriza obeera olukomera lw'ennaku lw'obulungi lw'abaana bo. Kubanga bwe kibanga ebimu omusajja omukomerera mu Somalia abaana okubifuna nga waliwo ku ddoboozi erireekaanako. Ofuddeyo okufumiitiriza ki ekinaabaawo tenga ogenda ng'obalese awo. Abaana bano tobafuula bamulekwa nga bakyayina taata ne maama ku nsi. Kati by'oyitamu biyitemu. Babeerere. Ewe kuba kuno banobera mu njuuyo. Nobera mu kisenge ky'abaana. Abakyala tebakimanyi. Bajjajjaffe balina ennobe ennungi eyo. Tanoba kugenda waabwe kusiba ngugu. Anobera mu nju omwo. Bwe njogera okunobera mu nju omuntu omukulu oba kikola ki? Akitegeera bulungi. Ekituufu wanoba. Naye tovuddeeko waka. Naye oli waka ate ne bannayibba tebakimanyi. N'okola obuvunaanyizibwa bwo n'olabirira abaana bo n'olera abaki? Kati ku lw'obulungi bw'ezzadde okulambika abaana bano butasuwa omu ku mmwe mwembi. Kyonna ky'oyitamu obwo obulumi bubikkeko tugezaako okufiirwa ekisa ku lw'abaana bo. Ate kiro ekineewuunyisa Kojja, buli omukyala lwakola obulungi naye asigala ng'ayise mu kusomozebwa kuli ajoonyesebwa naye n'asigala nkambeerewo kankole ebyange bye nnina okukola. N'omusajja yennyini atuuka essa n'atandika okwekuba mutima n'agamba naye mukyala wange ono. Mu nsi yonna waliyo omuntu abyangatana okwenkana ekitonde ekisajja. Teri. Allahu akbar. Babyangatana. Ate bamalamu omusajja omugeraageranya ndowooza ku mwana muto nga bwengeraageranya abakyala ku bavuzi ba booda. Kubanga omusajja wa takisi omulaba osobola okuyimirira ennateete ng'ogenda kuyita Wakalika. Buli takisi gy'oyimiriza ng'eyita Lubaga Road
bw'ojimiza wakaliga ng'ekuleka ng'egampita Lubagaloti owa taxi asimbula wasimbudde ng'amanyi oluguudo lwagenda okuwangaalirako naye owa boda gwasanga yamulaga gy'alina okukola ki ogenda era avaawo nga kuba ayinza n'okuba ne stage n'amala wiiki namanda abeerako ku stage ng'omuga nti ndaga eno gy'agenda gwasanga ndaga eno gyakola ki be bakyala ebitonde ebikyala eby'emibiri bwe bityo kaakati ate mu kubyangatana mu abasajja musinga ne ku mukoka kubanga averino janga atuma bwatu bwasanga efunvu n'atomera n'efunvu wuje awugukadde eri akacyamukiza kaba katono omwana omuto mulimba ka sweet n'ayimba gwena kakati abasajja mukyamukirira n'ebitali mu maki naye gyagenza okukyamukira bwasanga ne bamukonamu engolo bwati bwagira bwati ng'abyangadda nolwekyo sigala ng'okola gwe kyolina okukola ki okukola ekisooka otandise okukolerera obulamu obw'olubeerera mu maaso ga Katonda kubanga wakola gwe kyolina okukola ki ekyokubiri munnange eno essaawa efudde wajja kubaawo obudde ekomewo ebala ebituufu gwe tova ku mulamwa gwe sigala ku mulamwa sigala ku main kyekisinga obuki obukulu olw'okuba ensonga yo mpanvu ate baddemu ebyokuyiga eri abalala ngiruddeko ne tulina omuwuliriza omulala bamuyita Zaina Muhammad wawane wa masajja wa yes yagamba waliwo abakyala abawoza wano wendi neewogomyewo nendiwo lw'abaana sina lw'abaana abulayewo wano neewogomyewo obudde bwonna nina wendaga nina gye neeyongera n'agamba abakyala bwe bati abasajja babakolere ki munnange nno Zaina kankubuulire ndabye abakyala bangi ng'omusajja yakamukunkumulamu abaana 6 naye nga wabanyumyaga nali nkuula nno kikulu naye nga yajja kwewogoma sina kwewogoma neri eddaala yetasubira dituukako yali akuula nekyo nekimukuula eyali akuula kati abaana 6 kitegeeza ki olwo omuyimbi yagamba nti eyajjanga kirina ali kuwa manager nyina emboozi gye nabadde mpuliriza oluvannyuma lw'omusajja Katolo bw'ama okufa waliwo omuweereza omu ku radio emu aweereza byamizanyo bamuyita David Rumansi yasinkana Katolo bw'ama ku theatre David Rumansi yasoma kubala bitabo ebya sports ebyamawulire abisomedde ku radio yasinkana Katolo bw'ama ng'amugamba nina empapula zange nasoma kubala bitabo musobola okunyambayo nembaako bye mbabalira wabanamuka kirowoozo kirungi nno era enteekateeka eyo tugirina naye ekyatwala akaseera sigala ng'onnoonyaako namugaa naakusanganga wassebo wano nfunye omukisa nenkusanga mu lujja lwa theatre wanaga ojja kujja ku radio gye nkolera Rumansi teyakowa yatambulira emyezi 6 nga budde agenda n'anoonya ani Katolo bw'ama Rumansi yali asambira mupiira mu KCC oba yali mu express kati lwamu ono luyagiranga n'amubuuza express erya n'amunyumizanga sports oyo agenda okuyamubona byanyumya ate abikola ki abitegeera ekitongole ky'ebyemizannyo ku mukutu ogwo kyali kikulibwa omusajja gwe bayita Ahmed Boogere Maseeba kyavamuga naye ate wayisewo n'emyezi 6 notakoye kutambula naye ate department y'omuntu agikolamu emumenya waliwo lwabaawo nga talina amuyambako oyinza okugira ng'omuwa ku backup kamukuyite wano mwogerewo kumba omwana afuna omulimu gwe bateekawo ng'aweereddwa akakisa agira ayambako obudde buno yakulira ekitongole ekyo era emyaka akulumudde mingi nnyo n'amawulire n'agasomerawo wennyini yajja ng'anoonya mulimu yali anoonya ku theatre yiri waliwo nno gamba nti yajja agunoonya ku paalo era alina omulimu ku paalo yali anoonya eri ku theatre eri nga n'amawulire tagasomangako kakati kino ekindeeseza emboozi neekwatagana neyabuuzizza abakyala abaga nti wano neewogomye bwewogomye nkukakasa bwaga nti yeewogomye n'asigala ng'akyewogomye empaka lwo n'agenda noono yennyini amwewogomezza si mutuufu omukyala yenna asobola okujja mu bulamu bwo nga agiridde kirala n'afundikira ng'afunye obumativu obutaviirawo ddala singa obeera mutuufu ate era bangi abajja nga giridde ddala okubeera ewa mubiru n'atuukawo ng'embeera mu butuufu alaba yatomeramukko n'alinnya ku bigere n'agamba siddamu kuzaala wakubiri kanjira neewogomawo nga bwenjiya omuntu omutuufu gwe ndiwangaala naye emmeeme yange nali nsazewo okwagala mubiru naye neesanze nga nasalawo buki bubi mubiru si omusajja yagalikika nkoze kino naye engeri gyampisaamu
ate okwekengera si busiru. Nze nkigamba nnyo nti bwensanga omukyala awezezza abaana abasatu mu bufumbo n'obyangatana ng'obalekawo nti omusajja nnemeredde gwe damage. Toyinza kunga nti ozadde abaana basatu nga tozuulanga bubi buli musajja oyo. Naye ozza obulaba ne weefuula anaakyuka ate bw'oyongera okukola ki okuzaala. Kati ate abaana obazadde obalese kati oyagala obaleka mu busiru bwo. Tuulira ddala ogumire ebyo. Tuulira ddala toyinza kunga nti okoze mu ggwanika emyaka 3 4 ng'okola mu ggwanika nonga nti tosobola kuliirayo kyankya. Kizibu kyo tosobola kugumiikiriza mirambo ng'ogimazeemu emyaka 4. Ono ayinza okugamba nti ndi wano neewogomyewo. Oluusi ono yafuna olubuto nga yakajja ng'okyakwesa amayisa go. N'atandika okugazuula n'alinnya mu bigere. Yo gw'osologa nti nonga bannaye omwana omuzzaako naga nkyala munnange ndeka. Wano neewogomyewo bwewogomye. Ti woolina n'omwana nti ndeka. Ayagala okuzzaako naye agizudde. Nga mu biru tazaalikika mu baana basukka basatu tajja kugumiikiriza. Kangume n'omu yakola ki? Kati ekitegeeza obuzibu bubeera mu bombi. Musajja no. Obuzibu ku musajja nti yakweka kalaze entuufu. Ono teyabyangata naye. Mulimu twayogedde ku kigambo pretense. Tuyina ba pretender abalungi nga bw'aba akyakwenya akutuuze wano asobola okweka kalaze okumala akaseera. Nero ina oyinza kungamba nti akutuusiza n'ewaka n'addamu n'azikweka emyaka emirala 5 tekisoboka. Bw'aba yazikweka mu biseera by'okufuna emyaka 2 gy'onoosooka nga wakamufunamu omwana omu ajja zijjayo. Naye tolina bw'oyinza kungamba nti buli luvannyuma lwa myaka 2 ozalayo omwana omu akazaala basatu gy'emyaka 6 nakuli gwe yakwanira gy'emyaka 7 nti era akyakwesa embeera ze gwe kikyamu. Gwe kizibu atasobola kulaba mbeera nki. Watandika omulaba n'omanya nti omusajja ono asika busimu nenoga mwami wange munnaye babalekatiraye olw'okubajja n'engege bunnaku ne weegumya. Ng'okimanyi nti asika busawo. Kati avudde ku busimu atandise okutuga. Obyanga tanolekawo abaana gumira ogutemugwo kubanga wagulaba n'obikkirira ensobi. Wayina okulinnya ku buleeti amaguda nga wakukitegeera nti omusajja ono asika obusawo mu owino. Kati abakyala bakole batyo okulaba nti oyo gwatutte yoyo biki byatunuulira alabe. Yonna twayogeddeko ku kigambo kiri ekyobusaasizi. Emabega eri twayogera ate era ekyoleese waliwo omuwuliriza yakibuuza ekibuuzo ekitongole yalina omusajja n'agamba nti edda yasooka n'ayogera ku kigambo ky'obusiraamu. By the way Hassan Mustafa Lubega yagamba nti batugamba abavubuka tetwagala kuwasa naye amaka amatuufu mwe tunajja abakyala tugajjewa kubanga obusiraamu bwatugamba nga ddiini na mpisa. Naye omusanga omuntu ng'alaze nti alina empisa n'eddiini ate neyeekula bitakola ki? Nabagamba ebisaanyizo by'okuzuulirako omuntu omutuufu. Lwaki ekibuuzo ekyo tekifuula omulamwa gwa Sandijja nga kigazi? Naawe okireese nga kigazi. Osobola otya okufuna okuzuula omuntu omutuufu? Bw'oba ojjukira twakola ku mulamwa gwe bayita amaka, enju, okukula n'okuzibwa. Sheikh Muzaata n'akuba essimu. Sheikh Muzaata Allah mulamuze ekisa. Era we yakubira simu nga nakava ku mpewo n'agamba nti kojja bulijjo okweyita omusajja neevuma. Sigenda kuddamu kyeyita. Allah mulamuze ekisa mukwano gwange gyawangaalira. Naye era ogwo omulamwa inshallah Allah ng'akyatuwadde omuka guno ogw'ensi tujja kufuna omulamwa ogwetongodde. Osobola otya okuzuula omuntu omutuufu nomanya nti mukyala wange gwenfunye ono yono omutuufu. Ne mubyangatana nnyo olw'okuba omuntu omulaba olunaku ajja ku muzikiti nga yeebikirira asaanoga alina imaani ennyingi kakati yandize yeesaanukudde kubanga singa obadde omusangako ewala watali muzikiti naye omulabira ku muzikiti juma yebagatta omulabye emyezi nga 3 kati bonna abajja baba beesaanikidde. Lwaki ekyokulembeza okumanya sitaani akutawaanya sitaani akutawaanya lwaki ekyoka kyokulembeza tafudde okulaba gyava makamu yakulira yakuzibwa atya biki byamanyi atulinde kino bawanyisiganya budomola bwawuzu n'asiima. Era kijja tunyumira nnyo kubanga abasajja abasinga yawasa beauty eyo nsobi nnene. Eyo nsobi nti ajja ano anyirira alina ebisenge byemutomera kyetu excitement eyo kyekyo twayogedde nti abasajja bawuguka mu kuwanguyirira baduma balinga mukoka nibagenda batomera
naddayo balina agawundu ku mitima ne ku mibiri lwa kuduma bambalwanira ku vidi temupapa asanze omwana bamukyalidde ono amukyalidde n'ono amukyalidde abuuza gwakyalira omwana wange gwani ti buuza mukyalawo nze nzaalawo n'omwana ebyo ebintu ebifa n'ebyo naye nga kyava mu nsobe zakola ki kupapirira n'olwekyo munnange yabugamba nti tukole tutya abaga ntwewogomye si uli eyeewogoma nti ava mukyamu waliwo eyeewogoma ng'omuntu gwawanga naye yamuleetera okwewogoma nga tanaba mutegeera bulungi ye yali ajjidde ddala naye byatandise okuzuula oluvannyuma lwe yajja bimuleetera okutta ku bigere ate naawe bwe kiba ngo neyeewogoma ye mukyamu ng'abalizaako mbeera kuyisawo byayagala naawe oba wateekamu okubyankatana obutazuula kituufu muntu kigwoleeta si buli kitereke kibasiba nti malage weetikka ojja kwetikka enkaafu muntu gwe ng'ate obadde mukkiriza kakati badine kabule oyasaba omusomo gw'abaana abalenzi twakwenda twakusuubiza inshallah tujja kukikola Asani Mustafa gwe nkugambye ensonga eyo egenda kufuuka mulamu ogwetongodde ku Sunday ejja inshallah kakati ate Abdul Nasir Nsoboga ow'Emmende yagamba nti tewakyali mukwano abakyala bakulembeza ssente tukole tutya ogamba otya nti abakyala bakulembeza ssente nga ndaba nammwe emyaka gyammwe egiranga nga ginoonya basuga mami ndabye abavubuka bangi abatandise okweyolesa obulagajjavu obususse bw'ova n'oddayo ku kibuuzo ky'omukyala eyasooka Mariam bisirikirwa bwe yagumira obwavu bo n'amenyeka naawe bw'ozifunye abalala batandise ozikyakaliramu baki balala kakati omuyimbi basudde we yagambira nti nabo bakoyo obugumiikiriza naga ndi wakiri kanfuna azirina ne bwalinko wandigenda nyina byendiddeko nga simaze kubimenyekera kubanga naba bimenyekedde mubayisa buki mubayisa bubi tuddeyo naffe twekube emyoyo tudde tubeere n'ensonyi weefumirize jjukira gye wava ne munno naye bano bannaffe abagumidde embeera zaffe zibanoyo omukyala gwennyina ewaka namuwasa nga tetulina binika mufumbira mukasepiki bwetumala ogoya akawunga tulina okakuuta tufumbe ekyayi nze nogola nange siri mwangu mumanyi okujooga naye nzira eri nenzijjukira nze ne mbaganziza tonsirwalira kusinza tosobola era bw'oba oyagala nkugenze kusaa 6 ku 6 kitundu nkukyawe issa erinnya lya mukyala wange mukamu omumanyire gezaako omumanyire 6 kitundu omuti ekyokuba nga nkukwanya tekitegeeza nti omwenkana yadde omusinga gyanzi gy'omanyi eyo oli musajja manyiira nze nkukwanye tomanyiira mukyala wange kubanga okunyirira kwendiko omanyi gyanzi gye kunyira kwendiko gwakuya eyansanga mivumba onsanze nyambale nga tyamitwala 3 omusiriwalirako manje tuvudde kakati singa abasajja tuddeyo ne tujjukira bannaffe nti batusanga tuli bimererezi ne batufuula ennimiro ezikoolwa abakyala bano banditandise okutugumiikiriza naye disappointments zetukoze gye bali batandise okwekyawa n'olwekyo nga tetunnaba nenya nti bali after money bali ki naffe obwongo bwaffe bwetaaga okukola mu revision Okay 075 Hello. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Wowe tuweza mubiru ali muganda wange. Amina sebo. Tudde program nengamba kikino badde nsinga kumanyira lingo tusakire gulije ku sawa 6 mu news hour. Naye alhamdulillah wallahi amazima dali miaka 12 tuli wano. Miaka 12 nze pale ndo giraba. Ntandiko juu ya 2010 nga ansoma nga nkutane ka radio the Gulf team obojijukira nga nkutane bu radio yaseka mulamusiza ibale kujja kulambira songa bakojja twade twanyia mu nsonga ndanga gagambo gazini kubogira nate kojja mwewunyiza fe twajja abantu wanji esebo choizemu nti changes kojja yogeso bebaola katinze sinna wasande myaka 20 naye nati nonyo mwezo banatira nina gwembadde negonye mwaka mulamba twagalana naye akola nange nkola ndi musajja mubazi naye chenjize kwe kuba twaliko mutakisha olumu nga mba mu town nzija nensanga bamye mukyala nga sente zimweddoka zimkyala mukulu nza ka transport amweddeko nga bwe bamuleeta walako
nenkwata nusu kasanvu nenkamu nenabo omukyala ng'azindiza amatama girlfriend wange ndaba azindi nengamba era kyagenda kinumya omukyala ngamba hakono wakoledde kino talina busaasizi kati nengamba ye wakoledde kino kati oyo omwana wa mujja wayinza mukola kimu nalowooza nze ate nga wayamba mukyala mukulu ng'otayinza nagganza nga mukyala mukulu myaka singa wayamba wa myaka gye anti ayachembadde ndeeta Kojja chembadde jago kuyaya kati nejanga mwetegereza era kati ompadde ekyokwira nendagenda mwetegereza nasooka kulaba ekyo nesitabifaako ekyo nekinnuma nengamba nusu kasanvu kenkute nenkawa maama nafunye mu taxi nga yeesoozasoza azimbire tutuuka butwali tulina okuwakanira nga ndaba kati waliwuzaki nengamba nasirika busirisi naye kati ekyo kimpadde ekyokigenda kwongera omwetegereza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ssaabasajja Kabaka Buganda warahmatullahi wabarakatuhu munnaffe bw'atyo naye kyamutuuka kugambye oli yazimba bazimba ayambye omuntu alinidde mukadde ali myaka gya maama afunye obusaasizi obwo. By the way ndowooza ekyo ne mu busiraamu okuyamba kikulu nnyo. Halo munnaffe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya ne wosinzidde maama akadde. Amanya Salma nsinzidde Kachiri. Salma Kachiri. Kojja nze nali musajja mukadde. Omulabye olwaleero ku Facebook anti tuli Facebook live. Namulaba mu semina y'abakyala. Era tulire ku Facebook wano live. Genda ku Facebook page yaffe. Nalumwa nnyo Kojja obutatuwa kyakamu. Lwakubampalambalinda naye Kojja kitagana tutegekerayo omusomo. Tulina gw'abaana balenzi gwe tutegeka. Naffe ffena mutulowoozeeko kuba ebigambayo omusajja bannange. Kubanga abaana abalenzi abo olaba bonoonese nnyo balaba embeera gye balimu abaana abo twagala tulabe nga mugigi guno omuto at least tugusitula. Ekyo kituufu tusiimanyi era tubeerako tuba tulinze bulinzi kusande kamwe era tuba tubalinze. Amiina mama tweyanza nnyo tweyanza nnyo Nasuuna tweyanzeege. Halo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ina seconds asatu. Bannange tweyanza nnyo Kojja nze kyengizeemu ani ono dia ono Amina Entebe. Enyabo. Nze nafumbirwa naye kyemmanyi emyaka ndimu 24. Naye nze kyemmanyi nti okugumiikiriza. Kuba oyinza ogamba nti kanyende naye n'agenda ozaala wano nawali. Andi Kojja kyagambye nti ofuzadde basatu ate olagawa. Ate kati olagawa abaana bagenda kubeera mu kunyolwa. Nawe wenyewe bakuwagudde ofuuse lukota. Ate nawe kennyini oswala. Kale Amina. Assalamu alaikum Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuhu. Uwaguse wenna osigadde lukolokomba. Tube tulagawa. Halo. Assalamu alaikum warahmatullahi. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kalisa nevira radio amatu. Kojja mulimo kwakola. Kendeza radio ojivire mukama wange. Njivire sebo. Sebo. Kojja mulimo kwakola yagwe balevanga. Amina sebo. Kojja ambadde njagala yongereko nekino mubuuzi Kojja asira mukaddi. Amanya gaffe. Amanya gange nze yasini. Kojja muliko kusiramuka ekyo kyo yakibuuziza Kojja bakubuuziza yasini yagala ntala shahada akubuuziza osiramuka-ddi kubanga buli omu akimbuuza kifampa yakimbuuza yasini yagala nsiramuka-ddi njagala yabambuulira alwaleero. Alo. Assalamu alaikum warahmatullah. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Abdulatif Matuga. Amina nevira radio. Ndi wala. Yesebo. Tusimanye pereza ya Kojja Nsibirwa. Amina. Naye kyensaba benga tugembera ku bakyala nti gye tukolera ntubana abantu bangi betubangala nabo. Tuligoba naye nti oba bomukwano bomwagala naye babuba balina ebbuba batugambireko ekyo ogwo kujja kuba mulamu omulamba. Mpozi kyensaba Kojja kwandaba embeera ze muntu mugumiikiriza mukwata mpola atwala shahada
kale sebo Kojja akadde katugenderiddeko kagenzi tugenda ku madhani ya salatul asr mbadde nkusaba owumbe akati nja kusooka by the way nja kutandikira ku abakulu ababiri Yasini ne our relative baganye kwa shahada kubanga nganange njirwanyeko tinani okusomesa abakulu bana ababiri kino mukiwulirize nnyo Yasini ne our relative buli lwosiramu ko batwalina gwoyambye oba weyambye weka ekyo ate nasiramu kama musiramu ali ekimanyi okusiramu koba weyambye oyogedde otasibwa okuveeri noja mukitangala nesabiti ewedde nyina bangi abawuliriza bange abansobye kino kisabiti yoka nebbanga ddene gyempangalira eyo manyi nti naye oli mukubojja manyi nti essa edduweeyo ejja kufikirirwako okusiima kwa Allah nyazi Mungu ajja kukkiriza Mungu sabakkirize olunaku luke ndi mugayaavu omanyi ngamba nnyo abantu tokkiriza ng'obukulembeze nga obuvunaanyizibwa bwo tobutuukirize waliwo esswala ez'ettaano era zinnenya nnyo abantu abakoma kulinnya nze buddala nze abutu kaga musiraamu atali mukkiriza nze njagala ntuuka okukikola nga nsobolera ddala okubeera omukkiriza naye kati nkyalina ebimbi yangatanya esswala ziyimirizaawo kazibuko kakobadoyima saba Allah azigondereze abalungi abawuliriza inshallah mwebale nnyo okugoberera tusaba ekisa kya Katonda akkirize ne sabbiiti ejja okusingira ddala ennyo wakati nga tusaba obukuumi nammwe abo bawe amina kubanga we mutali naffe omugaso gwaffe guba mutono mweffe femmwe tubaagala nnyo mbaagaliza sabbiiti ennungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Kojja gwe tubadde naye saba Allah mugonzi omutima olunaku luke olunaku luke Allah mwatuze shahada akkiriza ayingire ekibiina kya ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam kyemmanyi ndi mu lugendo olwo kubanga ndi mu kutambula tutambudde Kojja tetutambuddeko akabanga akawera kubanga ndawe tuze tutula buli wenjira wenti nga Kojja kati kano kayige noga kakanzije muswala olona abembale yo bana inshallah so Allah tutekeremu obwangu era osobola okulaba nti otola shahada kubanga abaana Adamu baba bali mukulajana Kojja jaddi inshallah Mungu ajja kukola enteekateeka ze era ajja kubayanga ajja usande jja inshallah gwe nawe nabadde ateekateeka okufuna omubeezi oba yafuna omubeezi oba asuubira okufuna omubeezi bisaanyizo ki biki byogoberera empisa omuntu oyina muchekingira ku oleme butabyangatana kutwala muntu ng'ovuddemu ng'owadde oli musanyu lyonoonya okakano omuntu omulese wakati notandika okwazina nga abasala tubalaba nze muzikulu wa Gabo nga mbiru ali akumata 10 mpeera tusinkane ku ssaawa emu programu yaffe ekyoto giwulirize olabe ulira abantu bakadoogo bali bakadoogo mu lutalo olwaleeta gavumenti eno eri mu buyinza biki bye baayitamu bakadoogo wawe batuuse abaffe be baalira ente zaabwe baabasasula oba neddaani yalyanga ente zino ogenda biwulira byonna ku ssaawa egenda kubeera emu programu yaffe ekyoto Hotel Africana ye hotel yokeyo mulembe mu ggwanga eri mu kibuga wakati tulina ebikosebwa byonna banquet meeting facilities conference halls wonoteeka enkiiko zo okusinziira ku bantu b'olina tutuze enkuŋŋaana ezaakuno n'ez'ensi yonna ebisenge omuteekebwa embaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobic steam bath ne massage para business center yaffe erimu buli kimu ne forex bureau weeri Hotel Africana tusangibwa ku plot 2 Wampeo Avenue kusimu notinya emunya 7775 noti mwenna tubaniriza Hotel Africana ye hotel y'abana Uganda. Bonanga Richard chapati ngampo mu bulala nyongerayo ko katono.